Kadi agirina era kadi obujulizi nsobola okuba nga ngibalengeza wano kubanga ne last time waliwo ensonga ezaaliwo ne tumugamba azze kadi eyo kadi eyo ogirengera bulungi nnaku nnyo nti Butcherman avaayo n'ayogera ebigambo ebyo kubanga ekisooka presidential advisor afuna omusaala ne Catherine okusaasira bafuna omusaala gwa gavumenti bali ku payroll buvunaanyizibwa agenda kukulaakulanya abantu abo yamulonda ng'omuwabuzi we ng'omuntu so kati omuntu akulonda okubeera omuwabuzi we si gwe alina omunoonya omuwabule yalina okunoonya omuwabule kubanga owawula mukulembeze wa ggwanga alina ebintu bingi nnyo bimuliko eggwanga lyonna liri ku ye agamba amulabira ku TV ng'abalala no ayinza obba amulabira ku TV obudde buno ng'abalala kubanga pulezidenti buli muntu ayagala omulaba alina ebintu bingi nnyo ebiri ku mutwe gwe ebiri ku levo y'eggwanga lyonna n'ensi yonna so kati wobeera awo gwe n'ogamba nti ogala lowooza bulowooza olabe pulezidenti yateekawo system tulina bakama baffe bangi nnyo mu ofiisi ez'enjawulo Butcherman agamba office of the president so ndowooza ensonga ze yali badde akubira ku maama minisita Babalanda n'ayogerako naye ne balaba engeri gyo kuba n'abiteeka mu buwandiike ne bituuka omukulembeze okugenda kwa Butcherman olowooza tekulina kye kubakosa mmwe nga mmwe ab'ekibiina nga NRM negeto gyabadde tujja kwogera entity ya NRM neffe nga Youth Camp Headquarters tulowooza nti Butcherman okugamba nti agenda ajja kugenda nga muntu naye mu geto eyo abaana abawansi abo tubakozeemuko omulimu gw'amaanyi nnyo nga tukola programu eza geto ne Brigadier General Afande Damulira Director of Crime Intelligence mba mugoberera tugezezzaako nnyo alina kyamaanyi nnyo kyakoze okujja obumenyi bw'amateeka mu geto so bageto youth wansi ebyo bayintandise okuzibuka amaaso balaba abantu waliwo ebibakolebwako geto structures weeziri tewakyalo biri byagamba nti omuntu ndi w'amaanyi nnyo mu geto binyo kigenda tutambulirako mwamunoonyezaako nga temunaba kujja mu kamera oba mwamuyisizaamu akasimu okumugamba ku bigenda mu maaso Butcherman sijja kukulimba nti Butcherman oyo kuva mu kusooka nga twe yakajja yali muntu mulungi nnyo ng'omuntu yenna nga wakamuyingiza mu sisitimu abeera kuwulira naye kasita yafuna amaanyi munnange naffe netugamba katumuleke atambuze ebintu byakola ki byatambuza yesewe so kino kyakola kikola mbukyamu kuba mugambye mmwe mwagala abaddize kaadi yammwe ekituufu kubanga kaadi agirina eya NRM Youth Camp Headquarters kubanga we yajja nga muzeeyi alunkinga entity eyo era n'agiwa obuvunaanyizibwa okuyambako okusensitizinga abavubuka mu bitundu ebyawansi b'enzo bita slum areas ne puroguramu za gavumenti ez'enkulaakulana so Butcherman twamuleeta atuyambeko okutuuka mu bitundu by'alinamu amaanyi so waaba agamba sijja gamba nti puroguramu ya NRM naye engeri gye kiri nti omukulu ekibiina kye yayitamu okutuuka wa pulezidenti kya NRM Youth Camp Headquarters so webanga yamukusitula nemwanjulira omukulembeze w'eggwanga n'okumwogerera ebirungi byasobola otuyambako era tufa abasaba omukulembeze w'eggwanga abakulu abo ababiri Catherine Kusasa ne Butcherman abagatte ku ttiimu yaffe tutambule bulungi so wobeera nga ogamba ogivuddemu kitegeeza oba olina okukomyawo ebikwogerako ebyaffe identification yaffe n'ogera n'ofunira entity endala twalabako akatambi nga Catherine ayimiridde mu bantu n'agamba pulezidenti njagala okuwabula naye sikutuukako tolowooza nti ebintu ebyo byakukyusizza omutima gwa Butcherman nga naye tamufuna n'agamba kagende eri gy'asobola okufuna Kyagulanyi w'abaamwetaagidde nanti era kali omwami ono kaava okunnyonnyola gwe kootannaba kutegeera nti bw'oba owabula omuntu nga bw'oba owabula pulezidenti alina okukunoonya omuwabule si gwe kunoonya pulezidenti ate omuwabule kuba ye ayinza okwetaaga guideline zo nti omuwabuzi wange gwennoonze ku nsonga za ghetto Butcherman neetaaga okumanya about ghettos awo pulezidenti ajja n'amwebuuzaako Butcherman ebya ghetto bitambula bitya era tumukutte ne tumutwale wa Genosale annyonnyole puroguramu ezo zennyini era zezimu ku puroguramu z'abadde annyonnyola lwakuba nti bwe baamuwa assignment ezo ne zimulema okutuukiriza tebulimu bukwakkulizo bumukugira kuva mu kibiina kya NRM kudda mu kirala oba agreement oba obuvunaanyizibwa bwe baamuwa just buli awo ebibiina tebibanga poliisi nti bw'ogiyingira tolina gifuluma oli wa ddembe okgenda
bw'oyingira nti oyingidde NRM abantu bangi mu balabye si asoose okukonvatinga okuva mu NRM n'agenda mu kibiina ekirala. Butcherman agamba enkokola mpitirivu mu kibiina kya NRM era bye bimu ku byamunyiizizza. Tetukitwale nti mmwe bantu bwe yabadde agamba abamukuba enkokola okumulemesa otuukirira omukulembeze. Just nga yomanyi nti enkola ya gavumenti ya system nti tewali nkokola just nti ffe oluusi tufuna ekizibu twagala okuyisaawo ebintu ebyaffe nga ffe nobwesanga te gavumenti eyagala bintu by'abantu teyamba individual. So nze ndowooza muganda wange Butcherman ne muganda waffe Kawedemu Kusaasira ekisooka balina obbeera abasanyufu nti bali ku payroll. Singa abadde baadvisinga omukulembeze nga tebafuna musaala kubanga omukulembeze bakuba omusaala ogwo guba gugwo nga ggwe tebanda bagamba nti omusaala gw'ofunye genda okugabira abantu. Omulimu gwabwe tebalina program yonna muzeegi yabakwasa nti mugende mulwaninge project wait. Omukulembeze project ezo yaziteeka ku kibiina NRM Youth Campaign Headquarters nga umbrella organization. Kati bano twamusawo tukole nabo wabala ye n'abalondamu n'akensukulumu n'agamba bano kabanyambe kwa birabo wabuzi bange. Kati kitegeeza omusala gw'ofuna gwakuwabula mukulembeze sikukola ki sikujja ate kugabira abantu ssente zo z'ofuna ng'omusala. Ate n'ekirala president alina program zaataddewo okufandinga ghettos Butcherman zabadde atambula nazo mu program. Brigadier General Damulira n'abakulu abalala babadde batutambula nga tugezezzaako okusikotinga PDM weeri era tugenda tusomesa abantu funds zigenda kujja zigende mu groups z'abo abantu. So kakati abantu abo tulowooza Butcherman balina bamutawaanya abaleete tubawandiise mu parish model development then basobole okukola ki basobole okubenefitinga mu programs za government. Sale wa banga kigwe muwadde okuzza kaadi era singa abatagizizza muzaako ki Butcherman Butcherman watazizza kaadi ya NRM Youth Campaign Headquarters tugenda muwe ebbanga lya wiiki 2 agikomye mu bulungi ate agikomezaawo mu bulungi tugenda clarifyinga mu buwandiike tubule nga tumujjako obuvunaanyizibwa bwe twamuwa. Ddamu ebbanga lye mumuwadde sebo? Tumuwadde ebbanga lya wiiki 2 mu bulungi akomyewo kaadi eyo ate akiteeke mu buwandiike. Wala kitadde mu buwandiike mu bbanga eryo lya wiiki 2 ffe tujja kuvayo tukole obuwandiike nga ffe kubanga bw'oleeta omuntu mu program nga ambasada waayo n'atandika okwogera ebintu ng'ebyo kitegeeza ambasada gwabwe omuntu gwa project si bwe kirisi. Kati bw'ovaayo n'oyonoona n'oyogera ebintu ng'ebyo kitegeeza obeera oli mu kwonoona sisitemu ya muzeeyi gyeyagala etambule ku bantu ba bulijjo. Ate nga olaba nti program nga mukulu wayogedde naddala mu ghettos omwo mulimu nnyo obumenyi bw'amateeka tugeza kulabika nti tukwipinga stability mu bavubuka abo. So ku mulundi guno bulijjo yateeka banne ku ntandaala ayinza okwekanga nga ye yagigenzeeko. Ebyentandaala ebyo sijja biyingiramu nnyo kubanga tubibeeramu ebyo byentandaala biri mu gundi yaabwe ffe programu yaffe ekwatagana ku nkulaakulana na ku ensuring stability mu bayouth naye babeera balina entandaalo ebyo byabwe tubimanyi. Era ekirala ku ekyo ky'entandaalo iffe bwe tuba nga tukwasisa amateeka mu youth camp tuyina amateeka aga Uganda mugamanyi bulungi bwe tutambulira ekyokulala tuyina wano security police tusobola omuntu muvunaano oba tumutute ku poliisi bw'aba alina omusango. Ebyo ebyentandaalo naffe twabisanga mu ghetto bwe twakola ki bwe twagenda. So waliwo ebimu ku bintu ebirungi byakoze ebituukiddwako ku mulembe gwa Butcherman mu ghetto. Alina ebirungi Butcherman. Alina ebirungi byakoze. First of all Butcherman oyo atuyambyeko nnyo mu kubaako nga tutuuka mu ground ez'enjawulo ng'olaba nti awangadde mu ghetto obulamu bwe bwonna ng'olaba nti Bobi Wine ye president ono ye vice president so legacy ye baddewo ate ono programs ze bakoze ndala ne mama ghetto mukyala we bakoze briquette making abavubuka bayize okulunda ebyennyanja bingi ebibaddewo. Abavubuka bali mu 7 Hills ekulemberwa Kamada Menton babayingiza mu beera bafuna ssente. So name project nyingi endala ez'enjawulo. N'endala project weziri Butcherman zaatandise kubanga ne security bayinako babo baddugiraba ekibiina ekibaddewo kyatandikibwa Butcherman ekitegeera naffe bamemba abalala bakibaddemu. So alina byakoze. Senga joininga NUP tagenda jiwa amaanyi
anti kati ezirezo programs eza NRM ajazireka mu NRM agende mu nupu naye akole program ezaayo eno ba commanders mwebali era tekigenda bakosa muwadde twascotinga ghetto zonna era zirina abakulembeze baazo ghetto ojja kusigala zitambula nga bwezitambula mpozi n'okwongerako ku ekyo ghettos omukulembeze we yaleeta Brigadier General Damulira twagezaako okulabika nti tutereeza ghetto kati si bye biri nti omuntu nti aviri n'agamba nti nze asinga amaanyi abavubuka beetuukira boogera direct ne ba DPCs ne ba General so kizibu nnyo gwe okujja omugamba nti otakola booti ogenda kunfunamu obuzibu kubanga ayogera direct ne General ayogera direct ne DPC tegeeza toba tolina kyamaanyi kyogenda mumutiisatiisa nti agenda kugoberera ghetto yakyukamu si bye biri ebyedda ebyakyukamu koze nga toli ku ground